The newsroom, where untold story is revealed. Mukulu Kyagulanyi ali ku treason. Bamukwatira gulu nga fena jetu. Ye passport ye agifuna ati okutambula nga atambula ensi yonna eyo negotiation etagenda mu bano balala. Yangeri ki? Court uliriza court. Beyond the newsroom kwe mukutu kwali webalegena maaso n'okubeera nga otulaba nzedde ne yakutuusako ensonga ez'enjawulo nga bwe zitambula kyokola kya muwendo mungi nnyo nnyini ddala. Awo wennyini wenjagala tugende mu maaso n'okubeera nga obaolyawo tutandikira Dr. Abedi Bwanika ebigambo byebyo mubiwulidde n'avuddeyo n'alumbagana His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'agamba nti olw'okuba aba amateur mu by'obufuzi nga bato ky'ova olaba bagenda mu maaso n'okubeera nga bavumirira abasinkanye President Museveni. Ono n'avuddeyo n'amulumiriza n'amugamba Kyagulanyi yadde weewakana naye naye wagenda mu maaso n'okubeera nga otuula nga mukola enteeseganya ne mwami Museveni era yensonga lwaki wagenda mu maaso n'okuteebwa. Abedi Bwanika bingi byayogeredde Principal Kyagulanyi naye Lord Mayor amwambalidde biggwereddewa ebikonde mu studio za CBS Radio. Ngenda beera nga mbikuwa wabula nkusaba n'obwombeefu bw'ekika ekyawaggulu. Video soko gimpere like mwatwetambulire eddala etuukane ku muntu ali eye yandyetazze okubeera nga agifuna gwatana subscribinga munnange nga gwe mulundi gwe ogusoose okutolaba nkusaba soko subscribing ate era awo twegatteko mu butongole tusobole okutambuza ensonga butereevu. Agala olanga naffe kyekimu tukubireko ku simu eziri awo wansi ate tujja beera nga tukukolako. Kankwe video eno tweyongereyo muganda wange. Mukulu Kyagulanyi ali ku treason. Bamukwatira gulu nga fena jetu. Ye passport ye agifuna ati okutambula nga atambula ensi yonna eyo negotiation etagenda mu bano balala. Yangeri ki? Court uliriza court esobola okuddiza passport. Ebigambo bya Dr. Abedi Bwanika bw'obiwuliriza ekyamazima amatuufu omwana muwala amanyikiddwa nga Namutebi yabadde agenda maaso n'okwa dressing ensonga za sendi n'atugamba nti nnyina yamugamba nti abantu abakulu balungi okubeebuuzaako bwe yasanga omukulu wawe mulala n'agamba maama ate nga mukadde guuni nsanze ayogera bino nebiri n'amugamba mwana wange nti n'abasiru nabo bakula. Ebigambo bino bw'obigattagattamu n'owuliriza ebigambo bya Abedi Bwanika oba oliawo oyinza okufuna statement eyo w'ogituuza. Kakati nno omusajja mukulu ono amanyikiddwa nga Dr. Abedi Bwanika nkugambye musajja mukulu amanyikiddwa nga Dr. Elias Lukwago Lord Mayor. Jukira nti Lord Mayor Elias Lukwago ye lawyer wa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu era kuwaba bagenda maaso n'okubeera nga bamutaasa ku keesi yo Arua gye bagenda maaso n'okubeera nga bamukubira okumuyisa obubi ne bamusiba nga bamusibidde mu makomera. Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 7745538 ne noti 7442641 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Gamaje n'okubeera nga bamuwozeseza ate era mu kooti z'amagye. Elias Lukwago ye yagenda mu maaso n'okubeera nga oba oliawo wamuyambako kakati wuuna mwanukudde. Conditions za bail zivalinga. Treason sobola okuddayo n'ofuna n'osaba passport koti n'egikuwa ng'oddayo mu Lord Mayor waddayo mu kooti waddayo mulira lwe mwaddayo. Mu ngeri y'emu Dr. Abedi Bwanika agenze mu maaso n'okubeera ng'ategeeza nti Kyagulanyi ne banne abamuseeketereza beebo ababuyabuya abatalina yadde kibamanyi ku byabufuzi era n'agamba nti naye yagenda dda mu maaso n'okubeera nga yegatta ku nekyemalira newankubadde Kyagulanyi akyabuzaabuza bannansi. Kankwe ebigambo bya Abedi Bwanika. Tewaliyo muntu mukulembeze mukulumeja amanyi byakikulembeze agamba nti toyogera na mulabe wo oyogera naye n'ojjayo abantu bo gye tulaga wa nkulumeji gye tulaga abo temulowooza nti bakkiriza bukkiriza ekyo kyakomyawo. Kasaba bamala okukkiriza nga baga nti Bwanika ye yatutuma kino Bwanika kakati baba ina ate kukwata Bwanika
bina bagamba obwongo buno bw'abasajja abakulu bemugirega mubagirega empolampola kasita bakkiriza awala byabakiriza kasita baga nti fe tukkiriza gino emisango twagikola kati ekiddako bagenda kuwandiika statement zaabwe bwe wali okola omusango guno ng'oyimiridde n'akulabye emmotoka ng'ebwatuka kiki ekyaliwo ani yakutuma ogendi Bwanika yali ayimiridde wali awo kalaba akabalako Bwanika yali ayimiridde okumanya nti yali ayimiridde agati mukebera essimu yange ku lunaku oba teyankubira ku ssaawa bwezi ate olwo Bwanika tebamunonye kakati abanuupu ab'okukwata bennyini bagenda kutandika butandisi ebyo bigenda kubeerawo kubanga mwefuula abagezi mu kintu kye mwali temumanyi politics mwakamujjamu vaba mumazeemu ekiseera tubabuulidde ekyokola mutuvumye mwogedde buli kye mwagala kakati muli mu makungula mugenda kukungula kino kirabaga okudaala gano makungula genyini ali kudaala nze byange byongera kakati nno musajja mukulu wamanyikiddwa nga David Lutalo Daudi avuddeyo n'agenda mu maaso n'okubeera nga yeetonda n'agamba bannayuganda banayinza siryanga ku ssente ye NRM yadde 10 afukamidde n'alayira n'agamba aga Katonda mu ggulu mbasaba mu nsonyiwe bye nayogera oba oliawo nabyogeza butamanya na mbeera yonna oba oliawo Stan ye yantemba okubyogera naye ng'ekituufu ndi wamu ne bannayuganda jjukira nti alina ekivvulu kakati atya okumukola akagravity kankuwa ebigambo bya David Lutalo obiwulirize nga abaana bange na buli kimu ekiri ku kariya yange sikukutangako na gavumenti nga bangambye mbutwagala otukolera ekintu kino kola bwoti tugenda kola bwoti oba sirika tobaako kyokyo okola bwoti kubanga nze bujjo mmanyi tibafanizi bawe bamanyi bulungi emyezi kiwango kuva gye yatandika yeeyogerera seetaaga kwogera nnyo kugumiza kukakasa nnyo kubeera mbagambe banaye munda banga sikolanga kintu bwekiti ne bwekiti sikolanga kintu bwekiti kubanga ndi sure Kongo sure nti bafanizi bange bakimanyi kati nga neebuuza nga mmanyi nti bakitegeera nti bajja kwebuuza nti Lutalo bw'abanga bamuwadde akole ki nga tetulaba era bamubeebuuza nga tetulaba kyakola lwaba amuwa lwaki ate tetulaba ng'ayimbira wantu we wati kwanza n'okuyimba obuyimbi ku bintu ebiri political bwe mba ngenze wale nnyo ku kibiina kyonna akiri oba ku MP level nsobola oli bw'aba nga mpadde nangamba nti wagala otuyimbire ennyimba 5 nti sente mmeka nti miliyoni bwezi oba MP level yo kalekaleko n'okweyongerayo waggulu eyo ddiiru sigirya baleta obutambi oyo yenze tekisoboka toyina woyinza kajja ensonga lwaki sisobola kato oba olina nanya abakuli abalya nabo kale ulebye okula kuba wekuti kati nga oyina manager Roja agenda eggulu oba nagenda mu state house oba nagenda emagere n'aleeta nga gotogenze direct nze situmangako manager wange oba ye okugenda mbwagende agende ekintu kyonna kyonna bakimutume bamugambe nti genda otugambire David tekibangawo ate eza covid atebawa ani atadduka ani atayagayaga mu covid ani atayagayaga mu covid kati zo kati no kankubuli nze ne mu covid safuna ne nyomba na bano ese na ine bivulu ebyafa bali sente zo bayomba mwe yafure kyomujjo ne nyomba no ebyo nno nga tubitadde ku mabbali His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine avuddeyo n'agenda mu maaso n'okubeera ng'ategeeza n'agamba nti abaganda abo abagenda mu maaso n'okubeera nga boogera ebintu ebigambo ebitaliimu nsa be baweebudde Buganda n'ogenda mu maaso n'okubeera nga bagimalamu akamuumuusa oba tugambe nti okubeera nga bagimalamu ensa okulinga ababaka okuli baminisita ba gavumenti eyawakati abagenda mu maaso n'okubeera nga batiyoboola butereevu Buganda kankuwa ebigambo bya His Excellency obiwulirize Olunaku lwa leero waliyo omwami nga yaweebwa omulimu gw'obwa minisita ng'ensonga emuweeseza omulimu ogwo kuvoola Ssaabasajja Kabaka ng'ajja n'abasirikale n'ayimirira awo ye Mayanja simanyi oba Idirangabi oba Mutima. Nze sijja kugamba nti si Muganda no ekyo mukyejjeemu abeera Muganda munnammwe yennyini lwakuba omululu n'enkwe n'obuteewa kitiibwa biba bimususeeko naye aba munnaffe
tulekerawo ogamba nti akati atuliddemu olukwe si muganda aba muganda munnamu ne mukama wange sinnabakuwulira bakungu bavaayo mu criticizinga sinnawulira bakungu bavaayo muyita mulabe wa Buganda. Tuli ku Beyond the Newsroom. Nkwebaza ne nkugamba nti kyokola kya muwendo mungi ebigambo ebyo bibadde biwanvu saagala bikutulamu wabula ggwe kyolowooza kise mu comment section. Nze Deni mbaagaliza bye munjagaliza banywanyi abankuumira atakuumira mpeera naye kya mugaso nnyo okwesiga omutonzi okusinga okwesiga omwana w'omuntu kubanga mutonzi waffe yatadisappointinga ate mu buli mbeera ekiriwo leero n'ekiddawo mutonzi waffe yasalawo. Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.